eno nawe kityo omwana tunkubuuzaako gy'osizidde okubeera nga togoberera Fahad Pro UG guba mukutu okubeera kukuleetera amawulire naddala gabeera gatambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gwe gy'oteesobodde okubeera nga ate otuuka vidiyo bw'ogifuna enkolo ogimanyi bulungi nnyo just in case nga tomanyi onterako ekigalo sharingirako abala wansawo always whenever ng'olina kyewandiyagadde okubeera nga toyogerako okkirirawo n'obeera nga ate nawe otuwendoozayo ne tubeera nga ate ensonga tukubaganyamuko ne tulaba biki embeera nga buli mukubeera nga ate etambula kakati no ensonga za best friend agambye okubeera nga teyasse munne omwana amanyikiddwa nga Jovia ne munne Rose zikyakutte wansi ne waggulu era ng'okusinziira ku Rose okusinziira ku TikTok post gye yateekayo yategeeza n'agamba mbu balina omukulu omu oba omugagga omu gwe baali basinkanye ng'ava mu ggwanga ly'e Dubai eyo ba UAE era ng'omugagga ono baali balina okubeera nga temunange bamusanyusa mu ngeri y'ekintu ekikulu oluvannyuma okubeera nga teyabakyuzinga abaana abo bonna babiri era mbu wonga emikolo giwedde mbu Jovia yakwate kubona beera nga ate ajja omusimbi omuyitirivu mu nsawo y'omukulu oyo amanyikiddwa nga mbu Muhammad era n'abeera nga ate agukuba ensawo ye oluvannyuma lw'ennaku zaalinga bbiri mbu omukulu Muhammad yabalondoola mu maka gaabwe gye baali babeera era mbu ekyaddakawo ne bafunamuko engeri y'obutakkaanya mbu Muhammad n'abeera nga ate akwata ekiso n'akifumita omwana w'obuwala oyo Jovia oluvannyuma okubeera nga ate yali alemereddwa okubeera nga ate awaayo akasente ke yali ajje mu nsawo ya Muhammad ensonga ezo zikyakutte wansi ne waggulu era nga njagala kubeera nga tenkuwa ki ekiriwo akadde kano ku nsonga ezo naye nga banange byo ebintu byewuunyisa tula butuzikalira shaka shafu omufuna ajja kulombereddwa ku namba ezisimu zita ku busikazi buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo malidadi sana katulabe embeera eyimiridde etya ku nsonga ezo ki ekiriwo akadde kano temba tangeemu eyakawungeezi twazwera ssatu omuwala najja omuwala omulala nga si Rose atali Rose yasooka okujja n'ayingira sawa 4:47 Rose n'ayingira sawa 5:40 booda n'ereeta Jovia n'emuteesa ku geeti wayira kumangawo sawa 5 nga zigenda mu 6 nga Yesu era naye n'ayingira kati bw'ayingira wayira eddakiika ng'ameka nga bano babaniri babawulira ebireekaana bawulira ng'abantu abayomba mu luumu babiwulira tebakyayomba ngo naye tafundika Jovia bw'osaba mubuuza is everything okay koza omwana yali amanyi ne password ya Jovia neiba atali landiroodi oba landiroodi oba yali landiroodi oba neiba such that nenga within the gate Jovia ng'ono amugamba kati bano baddira kusinga Jovia kuba wandiika nti it is okay just it has been a simple matter tukitwale nti ye neiba n'agamba ne beebaka baneiba ebyaddirira tebabimanya kati ku makya saa 12 kamera eradde omuwala Rose ye yasooka okufuluma kamera eraga Rose nga yasoose okufuluma ku makya Rose yasooka okufuluma saa 12 yes bamuyingira ye yasembayo before Jovia yasooka oli naye mu kufuluma oli yasoose ono yasooka yasembayo Rose yasooka okufuluma ku makya saawa 12 saawa zo ziweremu oyo omuwala n'afuluma era yeyaggala ennyumba yono gwe bagamba nti yaggalawo n'agenda yaggalawo ebisumuluzo n'agenda bamaze okumutta bamusibye mu bulangiti bamusibye masuula bamutadde embuli bamubikidde omwo era kamera erala byeraga biri nno mu bya bulijjo amatanyi gwamala okukyama ne batandika okuyingira emmotoka ne bafulumya bakolaki naye nga ekiri connected kwabo kiraga abawala baali bamaze okufuluma nga n'ennyumba bagisibye era landiredi ye yalaba nga baggala ennyumba ye ng'amanyi mikwano gya Jovia ndowooza bulijjo bajjawo kati muganda wammwe mu kujja okulingiza mu ddirisa teyalabawo musaayi teyalabawo kintu n'ekimu mu nnyumba mu nju
ennyumba yonna yali ebunye omusaayi kuba alabika yalwana nabo kiti ne zibula omusaayi ebisenge byonna ne microwave yonna ejjudde omusaayi tulo yonna ejjudde omusaayi olama omutta bo baanaabira mu kinaabiro era nayo ne bagusiigayo mweno bataabu kuba baafuna obudde obwerongoosa balina obbanga baamukuba eddagala kalifoomu ne bamutta nga bukya kuba tebakakasa nti baasula n'omuku mu nnyumba balina obba baamusibisa ne bamutta nga bukedde baasala busazi ng'ozira olwedde baamukubye eddagala nga tasobola kulwana ne batta kiwedde. Baafuna obudde ne beeteesa bulungi baaka baamukuba empiso n'avaako bana ezino zomanyi ezisirisa abantu ne basala busazi omukazi agamba n'okukwayana kwe yawulira tekwalimu muntu alaajana nti wabula ng'owulira abantu nga bayomba. Kati omuwala yavuddeyo n'ateekayo statement nti simanya bagenda simanya okukola firisaamu ne babba ssente ebyo byonna bulimba kwe statement nagirabye kuba ye agamba ng'omusajja yajja mu nnyumba n'abasangamu nga n'omuwala mwali naye omuntu alowooza ng'otegeera so kuŋŋamba mbunzize kutta nga mulimu Jovia sigeze nga mulimu naawe nenzitako gwe nondaba nga nzita nenfuluma neŋŋenda gwe era n'oggala ennyumba n'osigalamu ne weerongoosa ku maza kamera nezikola nga ng'ofuluma nze nga kamera tezaagala yalaba ku musajja bonna baali bawala kuba kamera bw'ogamba nti yalaba mmotoka neeraba abawala abasatu abayingira omuli oli Rose ne Jovia. Naye ng'ekiriwo nti Rose tasobola kubanga yamutta yekka abaamu baamuyambako. Baamuyambako alina eyamuyambako naye ate kamera ziraga abayingira baali bawala bokka. Sikaali agamba emmotoka yayingira yagiraba naye emmotoka eyo yalimu omuntu omu era n'afuluma. Yalimu bantu balala bonna yalimu ddeyiva era n'amala n'afuluma n'agifulumya n'agenda teyalwa naawo. If you're a Ugandan nga tonnabakulira ku story eno, I think you need to update your TikTok and install another application. Yeah, so there is a story that has been going around. It has been going around. So there is this one young girl that lost her life over something that is not yet clear. Bamwita Jovia. Jovia badde akolerawo ku Olive. For those that know where Olive is, it has just happened this Wednesday. Yeah, this Wednesday. That's when the girl lost her life. But then the friend that is being accused right now of murder, avuddeyo n'abyegana. For her, she says that she didn't kill Jovia and she has never had intentions of killing Jovia. She always wished well for her and she didn't kill. Yeah, someone else did. So this is the story that she wrote on her socials because she deleted all her content, and when you look around for her videos and pictures, it's the only thing that you're going to see. I think she's the very girl that is in this video that you're seeing up there. And yeah, rip Jovia wherever you are. This is what the story says for those abatagala kusoma. I already followed up the story and it's so unfortunate. Yeah, it's so unfortunate. So imikwano beda na minji wesige mitono. So for Rose's statement, it's saying that they were dating the same guy over Tinder. Yeah, they met a guy on Tinder, and then when Rose met a guy, Jovia also met a guy. So they happen to know that they're dating the same guy after a period of time. Now, when they got to realize, I think the guy didn't have a problem with it. He went ahead and requested
for a threesome. For those that do not know a threesome, homework gendo kanonye threesome kategezachi. So the guy told them how he was going to come to Uganda and he would want to have some time with them, and then I do not know whether he was supposed to pay. I don't know whether he paid, but I think he had to pay. I think he had to pay. I don't know. But then the girl says they met Muhammad, and then they met Muhammad. They had all those things they were supposed to do. And then on the time of leaving, Rose first went to the bathroom to have a shower with that guy. So when those two people were in the bathroom, she says that Jovia went ahead and saw a bag that was full of money, like a bag that was full of money. And when they were leaving, Jovia left with the bag. So when they left with the bag, they reached home. Jovia decided to break it down for Rose. Yeah. So she told Rose what had happened, how she had moved out with the guy's money. As soon as Jovia had told Rose, the guy called through. The guy called Rose, and he claimed that Jovia had taken money. This is how it went. Tell your friend to give me my money. That's what the statement is saying. Now, when they hung up, of course, Rose tried to talk Jovia out of it, that she refused. That's what she's saying. Jovia refused, and then they started planning onto how they're going to use the money, they even started the plans of shifting. That's what she says. And as they were still in the room, the guy located them. The guy located them, located where they were staying, and then, this story is so fake. Like, this story is not really connecting. So tell me how a person that you met that very day is capable of tracing you down in just a night, and then the guy finds you. How did the guy find them while they were staying? How did the guy get to know where these girls were staying? How did the guy get into the house? How did the guy live without anyone noticing? How did the guy... Okay, it's rare these days for someone to find people living in a free area. I'm sure they had a fence, because if it is just Bukoto here, I'm pretty sure the houses they were in had a gate. Who opened for that guy? So this story is really incomplete. It's not really making sense. Okay. Continuing with the story. Rose says after the guy had killed Jovia, he left. He didn't kill him. I didn't kill her, because he claimed that I'm not going to touch you, but you'll die soon, or you'll die soon. So when the guy left, Rose says that I didn't know what to do, and then I just packed my bag and left at 3 a.m. njagala correspondinga ku tags ezabadde ku video za Sefco ezantagingiddwa. Obwaka bwange bugenda genderi Dr. Sefco. Oyinza okusooka n'okolayo video yawe ey'obukaawe nosooka onvumavumamuuko naye nga tonnaba kugikola. Saagala owulirize ebya Fifi yakuyisizaamu eggaali. No, njagala ofuneyo obudde olabe video yange eno ne bw'onoononamu ekigambo kimu. Oyinza obutakola video ya bukaawe, oyinza okukozesa ekyo ekigambo n'ofuna solution. Kakati Dr. Sefco, sigenda kusooka kwogera ku mwana wa buwala nti gwe njogera naye, ngenda kwogera naawe nga a big sister. Omanyi mama wange yanzala omwana omuwala omu, kati mbadde nnyo mu balenzi. I have great love and respect for boys. Kakati Dr. Sefco, olunaku luno sirukusabira Katonda alukutuuseeko, naye tulwogereko just in case. Abaganda bagamba akyogerako si akireeta. Olunaku Katonda lwali kuvaamu muganda wange, omuwala n'afiira mu nnyumba yo. Oluusi olibeera nga n'omukuba tomukubye. Things are funny. Kuba olwo oliba n'omukuba tomukubye.
either oliwo omwejjeko n'ogamba anawe enviira n'osindika omuntu n'agwa wali n'asirikirawo, oba ye mwennyini aliba akudduka ng'omuga ngenda kukuba aba akudduka oba aseerera agwe ku kintu akalirewo, oba ayinza obutafiira mu nnyumba yo n'agwa kintu nekimutema n'ogezaako omuddusa omutwale mu ddwaliro to save a life, accidentally ne bawanawo singa nti mufu ng'omutuusa. Kati njagala okunyweza ku kirooto eky'entiisa. I don't want this video to be used as a few moments later. Njagala okunnyonnyola ku kirooto eky'entiisa ekiyinza okutuukako, unless ng'oli kiribaawo bwe papa ogenda kudduka ne kruyo yonna, kubanga bagenda basiba mwenna. Olaba nti Uganda eringa etalina mateeka, tolaba nti tewali agambayo, teri afaayo. Omuganda alina oba enjogero oba lugero nti simayanga oba omunaku lwafa lw'omanya nti aliko ababe. Toleka bintu bino kusuula mu katego. Already you have two big problems. Abawala bano buli woofuna obutakkaanya nabo, oba baganzi bo, oba girlfriends, oba fiancé, buli woofuna obutakkaanya nabo, obutakkaanya bwammwe buli ku video. Ate video ezitali recorded nti kulooyawo aliyimirira n'agamba ow'ekitiibwa omulamuzi, ezo video njungirire nedda. Buli ku videos ezikolebwa live events nga zibeeramu zihappeninga mu kikolwa kyennyini nga kihappeninga, nti abawala bano bakutega omuzannyo. Bo bateekako cameras zaabwe, oba oluusi gwe mwennyini weeteeka mu kamasu n'oteekako kamera n'olaga ekiwundu n'ogamba omuwala kubye, n'omuwala n'agamba ankubye, naye olunaku omuwala lwali kufiira mu ngalo oba lwali fiira mu nju y'omwo. Vidiyo ezo zennyini ze bagenda okukozesa okukusiba amagulu n'enteegateega. Beera mugezi, relationship owulira nga tekyakola ogiveemu. Kino kikugamba nga big sister. Bagenda kuleeta vidiyo zo ezitali za muwala omu, bakakasa ow'ekitiibwa omulamuzi aligubeeramu nti bino omuvubuka ono byakola azze nga abikola, muzeegwe, tewali accident. Munnamateeka waaliba alwana, kale ne weeriba attempt murder, kubanga emisango egirilayikira okukwatawo, just in case, God forbid, oyinza okufuna attempt murder ng'omuntu tafudde naye ng'agudde afunye ekisago ekinene ali mu ddwaliro. Oyinza okufuna ng'omuntu akufiiriddeko mu nnyumba oba death on arrival mu ddwaliro. Looyawo ne bw'aliba alwana nnyo okwagala okugufuula manslaughter, ekibonerezo kikukakkanyizibweko. Omuwaabi wa gavumenti ajja kuluma n'ogwa waggulu akakase court nti bino jjo bipulaninga, it's not an accident, because these videos are happening more than twice. First time bweba mistake ogwokubiyite ba mistake, ogwokusatu guba muze. Mu bigambo abavubuka abo batabani bo abakulinaanye bye boogera mu videos, omuwaabi wa gavumenti era alikozesa ebigambo ebyo nti atagenda kukuba ku luno tumukutte. Statement ezo oba oziwulira nti bo bennyini bakuluma, balibeera abajulirwa naye nga nabo bayogera tebamanyi. Video nalabe video ng'owalampye olungi. Oh God, Sefko, stop. Sefko, stop. You're going to destroy your future. Nalabe video ng'owalampye olungi oyitamu. Ebyo ebikolwa ebyo olirwana n'omulamuzi omukakasa nti wali tolumba muntu mmukuba. Jjukira gw'olumba ataddeko live agamba omukubye ekubye. Gwe naawe ogamba nkulumba osaaga fuluma ennyumba yange. Okitegeera? So if anything happens, nkubuulira ne bw'oliba tomutaddeeko mukono kw'olwo, ate munnange ebintu bizibu ebibi byeyitinkiza kw'olwo oliba tomukubye wadde oluyi. Naagwa wali n'akala. Naye nga mu butuufu gwe ne Katonda omwe mukikakasa nti tomukubyeko wadde oluyi. Naye ebiri kulumika zino video zendi mu kwogerako. First of all, mu video zammwe zonna z'olimu mwerumiriza okuba nga muli ku drugs. Ono alumiriza drug, agwogamba ono ali ku drug. Bagenda bireeta mu kooti, muganda wange bakusomera emisango ekitono nnyo ng'ena. Ekitono ennyo ng'ena bajja kugamba odrugging abawala. Bajja kusomera emisango.
nti Uganda eringa eta. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.